Alright, the touchline. Leero nakuzo mwezi 19 omwezi ogwa April mwaka 2026. Amanya Bomboka Edwin patuyingiddewo. Leero tuli ku ground chichi Arsenal Man City. Arsenal egeze ku Etihad Stadium enajjayo mupiira. Ebigambo bibadde bingi ebitingana aba Arsenal bogera kino aba Man City bogera kino naye ekitufu kyeki. Tusanze omuwagizi wa Man City tuliriddawa tuli matuga kabatubulire. Chichi kye balooza ku mupiira gwe tugenda mu essaawa eno. Owaayo Jebaleko. Kale sebo, jako sebo. Kale sebo. Amanya. Amanya mpitibwa Semugenyi Kenneth. Semugenyi Kennedy. Nkulaba akajozo okataddeko onyumye Arsenal. Abagezi ba Arsenal muyina amaanyi. Tugenda mu mupiira guneeno. Ekisajja kye bayita Haaland kye bayita ko robot kiyingidde like okusinza ku line up efulumye ekisajja ku ekiri. Waliwo bate geno bba wakati wa Haaland ne Saliba. Bate yojogera coach. Eyo bato Haaland tasobola Saliba agenda munyiga. Saliba agenda munyiga. Zikira olunaku Haaland yasemba okuteba club ya Arsenal yakuba Saliba n'amusula wansoka na omupiira naguyingidde akatimba ekyo kyerabidde. Nkimanyi bulungi era kati leero tuze tuli gumite. Beba wagizi ba Arsenal balina ebigambo. Guno omupiira ogusubira kuggwa gutya nga sina kusibu. Guno omupiira gugenda kuggwa 2-0. 2-0. Arsenal egenda kuba Man City. Arsenal kuba Man City. Yes sir. Ng'ogwanguhidde. Eyo bigambo bagizi ba Arsenal ebigambo bibagwako ng'omupiira guwedde. Naye ate guno omupiira whatever comes out ne kati kankubuuze bakuba Arsenal. Bakuba Arsenal. Bajja kuba batukubye kibajjako. Mu maaso awo waliwo emipiira etaano egiddako. Osubira emipiira egyo ginaaba gitya. In case bakubye Arsenal oba nga Arsenal ekubye Man City osubira omu ku bba isobola okuba nga aluuzinga mu mipiira egyo oba kitimbulira. Arsenal yo nkimanyi bulungi tegera kuluuzinga. Tegera kuluuzingemu yadde. Eyo bigambo bya muwagizi wa Arsenal katulabe waneeno tuli matugga. Abaana basazeeko dda Jebaleko ssebo. Ate goli waaki? Oli wagizi wa City, abagizi ba City boogeza amaanyi balinga ba Arsenal. Guno omupiira gwe tugendamu waliwo kibate eriwo. Waliwo kisajja bakiyita Haaland. Esajja ekina amaanyi mangi kikozesa amaanyi mangi yakikubya abantu bangi. Akuba fomu badde kakkamu n'ate wabeera ku kisaawe asobola okukola ekintu kyonna. Waliwo kibate geno bba wakati wa Saliba defender wa Arsenal ne mwana mulenzi Haaland ojogerako otyo. Haaland jabasobola Haaland ali gumite. Abasobola. Okakasa. Singa Haaland amulemesa okuteba olunaku lwaleero. Asimanyi naye nze maja teba. Ekyo kyekakasa. Omwesiga omusajja wamu. Yesebo. Guno omupiira guliko ebigambo bingi ebigenda mu maaso. Gw'ogusula genda gutya. Arsenal tujja jikuba. Mujja kuba Arsenal. Singa Arsenal bakuba omupiira olunaku lwaleero. Arsenal bakulembedde obubonero buli 6. Arsenal bakulembedde obubonero 6. Singa ebakuba baleka obubonero buli 9. Ate singa mukuba Arsenal mujja kendeeza obubonero 3 nga temunagoba gomwego muyinayo. Ekyo like muchogerako singa Arsenal bakuba omupiira olunaku lwaleero. Nze kusiza wenda Arsenal oyimiridde. Tejja kujjayo. Line up ogitunuddeko? Ngitunuddeko. Arsenal etiisa? Tetiisa. Tetiisa okakasa? Etiisa. Abaana bazze Jebaleko ssebo. Kaina Jebaleko ssebo. Amanya gafe? Amanya bamta Kiguli Davis. Kiguli Davis. Goli wa na oli wa Matugga muneeno? Nze ndi wa Matugga muno. Matugga. Go wagira ki? Nze ndi wa Manchester City. Oli wa Manchester City. Aba City bazze. Aba Man City bazze omupiira abagoli abazze bawera. Kati so leero nakulwaleero ku mupiira gwe tugendamu. Alo kibbato gye twogerako. Kibbato eri wakati wa Haaland ne mwana mulenzi Saliba ne Gabriel Magalhaes atero gyenyingiramu naye si nnyo etera kubaawo nnyo wakati wa Saliba ne Haaland. Kibbato eyo gyogerako ki? Kibbato eyo nga previously era twabakuba. So kati ne banatikawera nawo gundi era embeera tugendera bakuba. Aba Man City bekakasa naye ekisajja kyabwe ekyo emipiira gye mabegawo kirudde okubanga kiteeba omupiira season ng'etandika kyateeba magolo mangi nnyo kino ekyazikiramu era essaawa yonna tulowooza Haaland engatto agyepimyemu emirundi mingi ajagadde emirundi mingi yagiwangulako emabegakaawo naye ate ku luno tusuubira Haaland bayinza omukuba ku ngatto goolo zibuze ge mazima kati nga sinnakusibula mukama wange nkulaba wanyumye ddala kuba kajozi tokambadde kiki? Akajozi ko nandikambadde naye. Otiddemu? Sitiddemu. Bayinza okubibako nga bakubye. Tebasobola kutukuba. Tebasobola bakuba. Omupiira ogusubira kuggwa mmeka? Omupiira nze ngusubira kuggwa 2-1 oba se kyo 3-0. 3-0 nga Arsenal okuba 3-0. Oyinza okujjukira omundi gwe basemba okuba defense ya Arsenal goolo 3. Twabakubako.
season eno Arsenal team yokka ekakuba Arsenal golo 3 team ya Manchester United yokka mpira gwagwa 3-2 ku Emirates Stadium teri team ndala yali atibye defense ya Arsenal golo zisuka 3 okujjako Man in fact golo zituke 3 teri okujjako Man U anti kati naffe tugenda okumenya zi record eyo gye abagizi ba Man City amanyi balina mangi nnyo kale sebo webale nnyo webalire ddala gatuli matuga abantu b'ematuga twabasazeeko amanyi mangi omupiira gwaki Man City Arsenal ku Etihad Stadium club ya Arsenal yasemba okunona omupiira ku Etihad Stadium emyaka kati giweze emyaka mitirivu yasemba okunona omupiira ku Etihad Stadium gwali go mwaka 2015 nga Man City etwalibwa Manuel Pellegrini ng'ebiseera ebyo era atendeka club ya Arsenal yali Arsene Wenger omupiira gwagwa 2-0 omupiira kugwa 2-0 abateeba kwaliko Santi Cazorla yali captain yakuba penalty ne kubako Olivier Giroud yakuba mutwe ne gwingira kati mpira gwa 2-0 myaka 15 myaka mitirivu gigenze kumpi kati myaka 11 Mikel Arteta yennyini ku Etihad Stadium awo bamukubiddeyo emipiira 5 aguddewo amaliriga mirundi 2 Arsenal tajjanga wo wuyeni Arsenal ina kasi okuwangula ku kisaawe Etihad Stadium kati myaka gigenda mu 11 sebo amanya gaffe mpitibwa Kingi Wilson Kingi mwami Kingi akajozi kali woli wachi ndi wa Chelsea oli wa Chelsea goli musonzi oze kwagira musajja gwe muva mu kibuga kyekimu oba ngenda kuwa Man City oli wa Man City abasajja bava mu kibuga ekimu London bewalana tugudde ku magizi wa Chelsea omagizi wa Chelsea ono ng'ekimulese kubanga aze kusunga Arsenal bagikuwa omupiira bagisuuza kati sabo Onako ayo tulina ensonga gye twogerako waliwo kibato ebeera mu kisawe naddala nga Arsenal esinkanye Man City waliwo kibato ya Saliba nga asinkanye Haaland kibato etera okwenyigira mu Gabriel Magalhaes naye tagibeeramu nnyo yajja n'akonamu katonotono n'amuviira naye ate kibato esinya kuba wakati wa Saliba ne Haaland eyo kibato ogisuubira kuba ekya leero kubanga Haaland ono foomu ye ng'omuzannyi guddemu ensangi zino takyateeba nnyo ogyogerako otya engeri gye njitunuuliddemu mba ndaba nga mu mpira gwa leero Haaland agenda kulwana nnyo okulaba kati kibato eyo mukama wange eya Haaland ne Haaland ne Saliba ogyogerako ki siina bingi akagenda nti siwagira ttiimu ezo zombi naye akulwaleero akagenda nti Arsenal yanyigiriza nnyo mu Carabao n'ankuba obusungu obwo ono omusajja azina busungu alejjuka nejjo omusajja fakti aza okuwagira omusajja abava mu kibuga kye kimu n'omusajja yamutuusizaako ejjo omupiira golemu ku bwereere naye obusungu obwo abujja eri ekifo ky'okuwolekeza ekibuga Manchester eyamukubye omupiira gyawagira omusajja bava mu kibuga kye kimu London ate obusungu aze bookeza munne neiba munne gwe batuula mu kibuga kye kimu London obusungu bwaki obwo obusungu tebwandibaddewo naye ku Arsenal engeri gye yanyigirizaamu n'ankuba bubi nnyo n'anzijonkera siyinza kumwagaliza Premier League obusungu bungi be bonna abagizi b'omupiira omwagizi w'omupiira waliwo omwagizi wa Chelsea tufunye omwagizi wa Chelsea n'abaako kyatubuulira yono omwami yazze kusunga ne tufuna abagizi ba Manchester City bo bazze kuwagira kilabu yabwe no Arsenal naye abaddewo kale katugende mpira gwino tulabe kyekigenda oguvaamu omupiira gwatandise dda katulabe gugenda gutya oluvannyuma tukomewo twogere njagala nsanga omusajja ono ng'omupiira guwedde tulabe ekivudde mupiira guno kimusanyusa kimuleka atya ng'omuwagizi w'omupiira Alright. Touchline tukomyewo omupiira gwa Arsenal guwedde Arsenal Manchester City kyaddaaki Manchester City kubye Arsenal omupiira 2-1 nekigenda mu byafaayo emyaka 11 nga Arsenal tejja mupiira ku Etihad Stadium asemba yagujja mu 2015 under Arsene Wenger golo 2-0 nga kuba Manuel Pellegrini Arsenal eremereddwa omupiira olunaku lwaleero naye ate bakoze bulungi nnyo amanyi bajjeeyo naye ate Man City naye bayitetudde lw'ensonga ebadde eyagala kubanga efunza ku bubonero bw'omusajja tulina omusajja yagambye nti ye wa Chelsea naye nga azze kuyeekera musajja mu London munne wadde ye bamukubye omupiira ejjo n'adde azze kuyeekera omupiira gugenze gutya bulungi essanyu lingi nnyo ng'oli musanyufu nnyo abagizi ba Chelsea okubanga muwagira Man City kiki mbeera kyeyo busungu bubadde bungi kubanga mbaye siyinza kukkiriza wa Arsenal kutwala kikopo n'ekikopo kikyali Arsenal bamukubye omupiira 2-1 naye kyewomanya bula emipiira emyala 5 wadde Man City erina emipiira 6 erina ebbanja lyerina okusamba tokakasa oba ebbanja egenda kuliwangula kati gwe ng'omuwagizi wa Chelsea w'oyimiridde wansimanyi ku tebo oli mu kifo nga kya 6 yes bakubye omupiira n'okkira ddala obusungu obujjawo okuwagira Man City okutwala ekikopo nga gwatokkirira bukkirize
obusungu wembujja fine nali nzikakkanye naye n'omupiira gw'ejjo gwamazeemu amaanyi okulaba ng'Owarseno ye yasinde n'okugamba oyo aveeyo talina lugendo kyogera ogamba ejja Arsenal bakuwala ennyo nawe empalana gy'oleese olunaku lwaleero kyoba olaba mbadde nina okuleeta empalana okukakasa nti nabo baviirawo ddala bakakase kubanga nkakasa n'egyo emipiira etaano egisembayo balina okusuula beba bawagizi ba Chelsea naye ate muwagizi wa Chelsea azze kuwalana azze kusunga tukyali matugga omupiira gwedde 2-1 katunoonye ku bawagizi wano abalala tulabe omupiira gugenze gutya tawana eno tusanze omuwagizi omulala era naye yabadde awalana Arsenal era essanyu lyalina liitirivu nnyo ndowooza omulaba sebo omupiira gugenze gutya omupiira abadde gusuubira twadde tugamba Haaland ono ne Saliba bagenda kuba bakola batya naye ate omupiira gugenze okutandikira nga abadde ku Saliba abadde Gabriel Magalhaes wafunye yellow card tugenze okulaba nga Saliba naye amujjako naye ate batto tugenze olaba nga Haaland ku nkomerera agiwangudde kubanga atebe ne ggoolo omupiira guno gugende gutya gwe ogulabye otya nga ggwe omupiira ngeri gye ngulabyemu tegubadde mubi naye era bankoledde ekintu kye mbadde njagala ekiriwo ekyo ekyokuntebera ggoolo kye mbadde njagala obadde yagala ggoolo meka 2 era bazikubye 2-1 kati gwe sanyu mpozi oli mwagizi wa Man City kati mwe naye mwe mwagala kikopo gwe kankute lwansonga empalana eyiyo ngiraba kati era mu kuyitaayita waneeno wezirese omwagizi wa Arsenal mulaba yakina akamwenyumwenyu simanyi kamwenyumwenyu wakajje era enkofiira gijjeeko Swahaba njagala ombulire sanyu olijjeewa nga akajoozi obadde ozoonyumye kyenkwagadeko essuubi oze naly'amaanyi kati njagala ombulire sanyu olijjeewa nga Arsenal bagikubye golo 2-1 anti nze siwalana nze sina mpalana okola ki nze sina mpalana singa tugobye era nandibadde musanyufu era batukubye ate kati nkole kinkaabe mbe gwe ng'owa Arsenal njagala ombulire essuubi ly'ekikopo okukiwangula kati liriwa tugenda kukiwangula kwati abasigadde banafu tugenda bayisamu buyisa ate si tebeeyina be b'amaanyi bajja mukuba omanyi si tebeeyina nze nessuubi bajja mu essuubi njagala manyi olijjawa anti kati ffe tumusingako bone obusatu mumusinga oboni obusatu yes eyo advantage naye ate okuba na advantage eyo naye omupiira eggwe lyayita eggolu erya Crystal Palace yagenda zanya mu weekend wakati bwagoba eggolu eryo mugende bamwenkana obonero nga buli 7-7 ekiba kisawo gye emipiira egiddako kati gwe toyimirira nnyo ku kyokugamba tumusinga tumusinga oboni obusatu esawa yonna abugatta okitegedde kati Arsenal simanyi ate naddala ggwe wannewunyisiza dda kubanga nakulabya dda ng'essanyu olina yitirivu nnyo gy'omwenyamwenya naye ekyo kiwa amaanyi nti Arsenal bakyalina essuubi ku kikopo ebula emipiira etaano tomanyiza osizivaamu si tebasobola omukuba ne Arsenal basobola omukuba kankuleke mukamange webale nnyo webalyedde webale kwagira mupiira yesebo alright that touchdown eba tuyitaayita tukyali matugga omupiira gwadde gwa Arsenal agenza akyadde kwetyaddisa bamukubidde omupiira golo zibadde 2-1 nga tutandika nga omupiira gutandika guno wabaddewo embiranye yabadde wakati nga abawagizi bagamba ku Haaland ne Gabriel Magalhaes ani agenda okuba nga asukka ku munne omupiira gwali gutandika Gabriel Magalhaes agenze like asuse n'afuga omusajja eddakiika ezisooka 45 second half amugezezzaako okana amufunyisiza yellow card Gabriel Magalhaes n'amuvaako Saliba n'amulumba naye ate Saliba agenze omugendaako omusajja afunye goolo era buli omu kyabadde ayagala ekisajja kiteebye lwansonga kigoba golden boot kati Man City muyira mutya munnange kibadde era nga kisa kya Mukama kubanga obba obusajja obadde nga bukalubye naye tukubye gye sanyu mbadde mwagala kye mbadde mwagala n'ekitu kyokubiri omanyi Arsenal bayogera nnyo kati twabatumamu kalooli njagala obagambe njagala okakasa Arsenal ekyamazima ebigambo bibeere bitono kubanga kyekikopo ebigambo tebisamba mupiira ebigambo ebula emipiira 5 sizoni eno Arsenal ebula emipiira 5 Man City ebula emipiira 6 nga tugaseko eggolu lyegenda osamba njagala ombuulire emipiira 6 tiimu ya Man City gyerina emipiira 6 egyo osuubira egenda wangulako emeka ye bwe wangula egyo esuubira ekikopo liridda wamwe nga ba Man City ze nsuubira tugenda kuba nga emipiira ng'etaano maybe ogumu ogwo tusobola ng'ogusuula kubanga kati ng'oguliwa
mpira bwe muva ku Crystal Palace mu weekend eno wakati mine mugenda kuba muzaako mpira ogwa banire njagala nkakase gwa Manchester City ali eyo nti kyabulabe nnyo okuzannya katiimu oba butiimu buno obutuyita butiimu buno obwa wansi okuzannya katiimu akatalina kigendererwa akatiimu akatalina kigendererwa kasobola okuteeka kujjako obubonero ye azannya kwono n'aboonoonyi temutiddeemu tetutiddemu naye kati nze nga nze kyembadde ngamba nti nno mbu bakochi batandikenga n'okutraininga ba goalkeeper okuteekale okupasinga omupiira oyogedde bulungi nnyo Donnarumma ye bagumuwadde ate wano ye just gundi mu kifo ky'okusala just wano ye nga ye okusala kumulemye okusala kwo kwamulemye oyo ye mwagizi wa Man City naye ate alina ensonga gy'akonyeeko yabagolo kipa passing omupiira guno gubaddemu ensobi nnyingi David Raya akoze ensobi era naye mu kupasinga omupiira lwakuba gwa David Raya tegugenze mu katimba naye ate Havertz yatayiza Donnarumma ng'agezaako kubanga asamba ku mpira naye Donnarumma tumumanyi si ball playing goalkeeper okitegeera kati njagala ombuulire ku goolo eno gye bakube Donnarumma ne goolo Ryan Check gye yakubye eya Arsenal goolo ki ekuviriddeyo obulungi kubanga ne Ryan Check yasaze n'ayingira ekisaawe ne tulaba goolo Kai Havertz gy'atayiza Donnarumma n'amukuba osanga ba striker batono nnyo abatayiza ba goalkeeper ne babajja kompya ne bateeba okyogerako ki ekyo kyonze nkyogerako ddwa kubanga osose nonga nti no ku goolo ya Ryan Check eyo wa Arsenal nze nganze golo ya Ryan Check yabadde ddwa kubanga yo yababuuse ayamaliza ye n'ateeba Manchester yanyiga eppeesa Ryan Check naye ate ono omwagizi wa Manchester yo tolina kyomusuubiramu ye side ya Manchester City nsanze omwagizi omulala n'omwagizi wa mupiira gye baleko ssebo wabaddewo omupiira wakati wa Arsenal ne Manchester simanyi oba ogulabye omupiira ngulabye gugenze gutya Arsenal bagibonereza totale bagiyisizaako obuswanyi katonna ngamba buswanyi basiza ku Arsenal oli mwagizi waki nze mpagira Man City awo musajja wa Man City tolina kyakyo omusubiramu omupiira guno nga gugenda mu maaso kuba ebyensobe zibadde mu mupiira guno eno naddala nga zibyadda ku bagolokipa twalidde David Raya ng'akola ensobi mu kupasinga omupiira lwakuba mu kumutayiza golo teyanywedde naye ate Donnarumma ye bamutayiza omusajja amubyeko omupiira kukano omupiira guli mu katimba ye golo yabadde yikolayiza ndowooza mu dakiika 2 Kai Havertz gye yatayiza Donnarumma oyogera ki ku nsobi z'abagolokipa naddala ya Donnarumma kubanga Donnarumma tumumanyi si ball playing goalkeeper kati ensobi ya Donnarumma ebadde ngawo tugambe nti buli muntu akola ensobi kituufu naye ate ensobi z'omupiira zirina okuba tekiniko Donnarumma ye ngalyawo kimanyi siye muntu gogamba nti gwowa bakapaasi obanga tugambe nti opponent aliwo nomwa bakapaasi kimuweerera ddala obuzibu obw'amaanyi era kitegeeza empiira gye akuba nnyo zilong ranges asobola singa opponent abeereri awo aba asobola okuba ekirungi nsanze omwagizi wa Manchester City kati ku nsonga ennyo Manchester City ogwekubidde Arsenal Manchester City ekitegeeza egenze ku bubonero 67 Arsenal ekyakulembedde mubonero 7 Manchester City mu weekend wakati erinayo eggolu ly'omupiira erya Crystal Palace gye mpira omukaga gyeyina we naava ku golero ejja kukwata ttiimu ya Banire oyogerewo like tuwe ku ndowoozayo tuli ku touchline 1 touchline UG njagala abawagizi ba touchline UG abasubscribinga abalikinga abasharinga bamanye endowooza ye ku kikopo kubanga Arsenal empira gyebuzaayo 5 naye gyobuzaayo 6 tetugenda kuwa garanti nti gyonna ogenda gigoba ne Arsenal tetugenda muwa garanti gyonna agenda gigoba koje mipiira njagala ompe kubanga nkulaba essanyu ly'olina pitirivu ndabanga yakutte dda ku kikopo ndabanga yalinnya ekigere ekisooka mbuulira ku nsonga y'emipiira 5 Manchester City gyeyina emipiira 6 gwe suubira emipiira 6 anaabakoze ennyo ku Man City ne golaba ttiimu ezirimu z'amaanyi ttiimu si z'amaanyi naye njagala omanye nti sizoni ng'eggwa tuba ne buttiimu obutalina kigendererwa kati ekyo kisooka okireke buttiimu butalina kigendererwa nawe okitegere buttiimu butalina kigendererwa waki kiise bwentyo nti buttiimu obutalina kigendererwa buzannya nga tebulina kye bufiirwa kakati ensonga eriwe singa bukya ku nkya nga olwana kati manyi nawe muzannyo omulala ogw'ebikonde ng'olwana kunkuba ofuna essente naye nga nze nnwana kimu wenkukuba ate nfuna ssente nyingi ani abasinga okuba n'essuubi ery'amaanyi kitegeeza abatalina kigendererwa tebajja kujja kunafuya ono ogenda ku nsonga eyo Arsenal yandibadde efiirawo okuwangula omupiira ogwaleero anti tesobola essuubi yabadde Arsenal tesobola Arsenal okuba Man City egwirangwire ebiseera ebisinga bebawagizi ba Manchester City egwirangwire
Ate njagala okimanye nti mu Premier League muneeno ku batendesa kyasinza okutigoma Pepe Guardiola emikero etatu okuva yamuvaako. Neera okumutigomya kyanjawulo n'okkuba kyanjawulo. Wojja n'ogezaako n'ongwira n'onkuba nate nze bwe nkukwata kiringa oga gundi oyo nna gundi oyo asamba akapiira. Naye ate ne gundi oli asamba naye gundi oli akuba nnyo waakwata gundi. Akuba kati kuggwe Asene ekuba tekuba. Asene ekuba bagayaavu. Bagayaavu eyo bekuba. Baani abo katugame nga buno wikisite. Nga Chelsea. Abera ne Chelsea nero balaba bali awo. Kubanga ne Chelsea afuka kamere kaso. Asanga yakuba. Asanga yakuba. Tali bulungi nnyo. Ono yabadde omuwagizi wa Manchester City neera tonna byomusubiramu endowooza obiwulidde. Arsenal egenze emyaka kati giwoze 11 like ekisira ncho kubanga ewangulya ku Etihad Stadium kikuze katugenda yingira ky'emyaka 12 lwa nsonga tetusubira Arsenal kudamu kusanga timu ya Manchester City season eno ogo guwedde myaka kati kigenza mu 12 timu ya Arsenal yasemba okuba timu ya Manchester City nga waliwo omutendesi Manuel Pellegrini era nga ne ku Arsenal kaliko Arsene Wenger ompira gwa golo 2-0 golo ezo golo emu yatebwa Santi Cazorla enda yatebwa Olivier Giroud kati gwe season eno ngekomekereza muzanyi ki asinza okusanya Manchester City muzanyi asinza okusanya Manchester City Doku sija kulimba Doku Doku nasinga Haaland fine akuba mabo nenze Doku ankolera nnyo Ryan Sheki ono yantu Ryan Sheki yakaja nawe ne Doku yakakola bisingira no Doku ankolera buli kimu sija kulimba abo bawagizi w'omupiira kati ono omwagizi wa muzanyi kale mwebale nnyo mwebale ddala kwekumya ku touchline mu liking mu subscribing no mwagizi wa Manchester City ono katumwerekereze mwebale nnyo bali essebo kale mwana